naye ekibuuzo ky'obuuzizza nti kiki ekyandisinze arcade maduuka rental apartments what mizigo kiki kino kikulu nnyo omuntu ali mu bizinensi ng'abala bw'anaakwata miliyoni 7 azitadde mu apartment zimuwadde miliyoni 84 omwaka ayinza kikuba alaba nga tewali ki business bano bansuubula mu kikubo bano abantu abategeera okwaza mu ssente amangu ekyakikubirawo alaba nga tekijja era bagenda kikuba ku TikTok. But my friend, it is never a miscalculation. It is never a miscalculation because of these facts. One, value y'ennyumba ye miliyoni 7. It is not going to be the same over time. Terugenda kubeera 7 ne bolibo gitunda butunzi. Yes. In fact buli ssaawa eyitawo luva ku 7 ne lushiftinga upward. Ploti gye wagula 2.5 tekyali ya 2.5 yeezaalira omwo unknowingly nga tomanyi ennyumba yo structure gye wateekawo ya costinga miliyoni 4.5 tegenda kuba ya 4.5 on that very day. Kati after a period of 1 year ennyumba yo ya 7 ekuwadde miliyoni 84 ku bapangisa abaliwo, which is still too little. Naye value yayo after that 1 year eba mu kawumbi. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 756 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Nga tuli mu mbeera nga buli omu ali mu ggwanga Uganda, onagamba rento zikola, onagamba tezikola, onagamba ezinnagira ze zikola, onagamba ez'ekibwatule ze zikola. Argument tejja kugwa mpaka nga Uganda eno tugivuunise, naye tetujja kukoowa kwogera. Abantu abalina rentals oba abantu abazimbye ku nnyumba z'abapangisa abamu boogedde ku mazima. Wabula nja kusaba olunaku olwaleero engeri program y'olunaku olwaleero gyeri nti eri sponsored by Wamato Estates, Wamato Estate Management oba managers. Bano nga bo bakuguka mu kusolooza amayumba g'abapangisa ne properties. Bonno bakugamba nti olunaku olwaleero teekayo matutuula wuliriza, kubanga oba oli awo apartment zikola. Era olunaku olwaleero njagala kyetugenda okwogerako ne Haji, ekigambo apartments abantu bamanya by the way ebintu biringa bisatu Haji. Waliwo apartments bino yonna abamu tetubitegeera, naye nga bwe ngamba waliwo apartments kera kusimu yawo waliwo apartments waliwo Airbnb waliwo emizigo waliwo bungalows nenga zonna nyumba za kupangisa, olwa maduuka arcades byonna bya kupangisa. Olunaku olwaliro akadde nkalina njagala onkutulire
Ombulire sente za apartment bwe nteka sente zange mu apartment zivaayo kimu. Ombulire bwe nteka sente zange mu mizigo side eno ena ne side eno ena zivaayo. Bwe nkola amaduuka nga mbadde ku main zivaayo. Era mwezo soko nkwata abantu abo basatu ombuulire ku bonna bwe mba wakuteeka sente zange wawe entadde sente watuufu sure naye nga tetunagenda waawo soko obuuze ku bantu kiraawo. Abatulaba n'abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna ate ng'eraze eki zembeera ze. Amanya n'eddoboozi Waswa Ibrahim Bakasambe, director mu company ya Wamato Estates Management Uganda Limited, abakola ensonga z'okubanja abapangisa n'okumanaginga abapangisa abo. Ate gwe landlord yali eyo sente zo ne tubanga tukuzikuwa omulundi gumu ffe ne tulaba engeri gye tubanjamu abapangisa abo. Kakati ekibuuzo Halan ky'obuuzizza kibuuzo kiri jeno. Generally speaking, ennyumba z'amaduuka ez'abapangisa, arcades, apartments, bungalows ne zino rentals eza wansi zonna business nungi. Business eyo esobola okuwa ggwe nga nannyini kitwandiise financial freedom. Okubeera nga olina emirembe mu byensimbi. Toli constrained by money worries. Toweeraliikirira sente. Toyina kunyigirizibwa kwonna mu bya sente bw'oba oli nga yo business. Naye ekibuuzo ky'obuuzizza nti kiki ekyandisinze? Arcade, maduuka, rental, apartments, what? Mizigo kiki ekyandisinze? Airbnb kiki ekyandisinze? Njagala tukutulire kamu ku kamu nga bw'otandika bw'ogamba nti kati Alan omuntu ali mu kuzimba apartments otukutulire wa apartment omuteeke wali. Kati katusooke n'owa apartments. Gwali mu kuzimba apartments oba ng'olina apartments zo, okuzifunamu kigenda kusinziirira nnyo wa ozizimbye. Okugeza omuntu alina apartment si wane emunyonyo, Buziga, Bunga, Gaba, Najira, Chanja, Ntinda, Namugongo, Bugolobi, Lubowa wano tosobola mugoba. N'ow'Entebbe tumutaddeko? Ow'Entebbe kale walakokko. Apartments teteze okukola ku apartments z'Entebbe tekwenkanankana ng'ebyo ebitundu byenjogedde. Oyo oba tomugoba. Era ezo we ziri wonna oba oli bulungi nnyo. Olw'ensonga abapangisa bonna abali mu level y'obupangisa banoonyamu ebyo ebifo. Abapangisa buli nti noonya nnyumba kupangisa ebyo byebifo bye basookerako. And those are tenants with money. Si bano abeeyiya banoonyayo omuzigo ekasubi gwa mitwalo 2. Tetwogera ku abo my friend, twogera ku bantu abalina emirimu egitegeerekeka, ba corporate people, naye nga tanatuuka wali mu kwezimbira ng'akyali mu level ya kupangisa. Akola mu bank, ayina akaduuka ke ku Mutaasa Kafeero, oba ayina non-government organization mwakolera, oba ayinawo ka company akake nga ayinamu ku busente. Banoonya ebyo ebifo. Era ennyumba zeeyo za bbeeyiko kubanga n'ebifo ebyo nabyo birungi. Kiba kitegeeza bw'oba otadde apartment yo mu bifo ng'ebyo oli guaranteed okufuna abapangisa. First of all, oli guaranteed okufuna abapangisa abeesobola n'abamanyi value y'ennyumba. Tompangisa ajja kujja ngenda kusasula emyezi 6. Yes, akuwa emyezi 6 n'omwezi ogumu gwa security deposit. Kati ng'oyagala okufuna mu apartment sooka oconsidering ebyo ebifo. Olina bw'anaazimba rentals ze eza wansi nga zinyirira zitya
naye ng'azizimbye Matugga. Tagenda kwenkanankana n'oyo azimbye apartment Ssebbunga. Ate we Nateete. Nateete naye wakola. Naye bw'eba apartment ebyo ebifo byebisookerwako. Byebisinga okukola. Bunga, Munyonyo, Gaba, Buziga, Najjera, Kyanja, Namugongo, Lubowa, Muyenga, ebyo ebifo bikyali number 1 mu kukola ssente mu rentals. Kati awo apartments ne tuba nga tuzikutte bwe tutyo. Oyina ssente zizimbe mu ebyo ebifo. Nga tonnavaawo nsaba ontangaaze kino ekintu. Yes, sebo. Kuba mmwe musolooza amayumba. Era mutambula. Mu Wamato Estates Management. Njagala onkutulire. Poloti ya mu bifo ebyo, just mention a few places. Egula ssente mmeka. Apartments ezo. Zimalawo ssente mmeka ziba era ssente zaazo mu ebyo ebifo by'omenye zivaayo mu budde ki. Ng'otandikidde ku price ya land n'okuzimba. Kati Alan ekyo kiwanvumu naye precisely kankigireyo ne calculator. Ne bw'ogamba bugambi kifo kimu ne tulala katugambe nti ofunye poloti ya 5 ku 10 e Buziga. 5 ku 10 e Buziga ekitone nnyo bayinza ogikusaba $2.5 million. Tugendere ku 2.5 millions 2.5. Kati okuzimbawo ka apartment akayinza omuntu kayinza okugamba nti nno akatagenda kummenya nnyo. It will cost you 450 millions. Million 4.5. Kayinza okubeerako ddabo nga 10. Olwo tokasudiyiza nnyo mu bintu bya plumbing tokoze wa malidadi byonna mu ebiri manageable. Nga tutajukira olina kugamba woozima ennyumba z'abapangisa kola biri manageable. Waliwo amatirivu abalandiroodi ge bateeka ku mayumba ne gaba kostinga ssente nnyingi nnyo ng'ate gandibadde tegeetaagisa kubanga it's a business. Wakategera Alan. Zimba ennyumba yo nga yeeyo mupangisa gy'ayinza okujja n'asiima n'akuwa n'emitwalo 7. So tozimba nnyumba yo n'oteekako ebintu nga biri exaggerated. Nga bw'oba otunuulidde value y'ebintu by'otadde ku nnyumba, ennyumba yeetaaga $1.5 million. Rooms zinneezo ezi emunyonyo 2 nga yeetaaga 1.5 okusinziira ku by'otaddeko. Naye nga no one can come in to give you 1.5 in those 2 rooms. Nga the least they can give you is obanga 1 million. Ate nga nayo onoonyezza banoonyi. Oba 800. Gena maso. Kati nyumba eyo ya 2 ogiguze poloti $2.5 million. Ozimbyewo ka apartment ka $4.5 million. Because what I'm talking about here is what we have recently done. So ogera byakulowooza wabula njogera bye tukozeeko. You get the point. Mubange tono bye tukozeeko. You buy a plot at 250 ne muzimba kuba ffe buli nyumba gye tuzimba buli apartment we cost it down. Ne bwe mbanguze ekitiiyo nkiwandiika wansi at the end of that day ne mmanya eno ennyumba etutte ssente bweziti. Kati 450 omugatteze $7 million. Ka apartment kaako kaliko ennyumba 10. Naye nga buli nnyumba yo ogenda gisaba mitwalo 7. Atuwuliriza goberera bulungi. Twaguze poloti $2.5 million e Buziga. Ne tuzimbawo aka apartment ka $4.5 million. Abapangisa bonna bayingidde bali 10 kuba kuliko obuyumba 10. Grant wa mekameko. 7 buli kayumba. Kati buli kayumba ka 7 times 10 $7 million buli mwezi. Times 12 mwaka gumu $8 million. Million 8 omwaka.
zofu ennyumba gizimbe ekumazeko milioni 7 kati omwaka mulamba ofunye 84. Look, kino kikulu nnyo. Omuntu ali mu bizinensi ng'abala bw'anaakwata milioni 7 azitadde mu apartment zimuwadde milioni 84 omwaka, ayinza okikuba alaba nga tewali ki business. Bano bansuubula mu kikubo, bano abantu abategeera okwaza mu ssente amangu ekyakikubirawo alaba nga tekijja era bagenda kikuba ku TikTok. Bw'okipapira olaba nga ekibalo kifu, but my friend, it is never a miscalculation. Mtawe yakiŋŋamba. It is never a miscalculation because of these facts. One, value y'ennyumba ye milioni 7, it is not going to be the same over time. Terugenda kubeera 7 ne bw'oliba ogitunda butunzi. Yes. In fact buli ssaawa eyitawo luva ku 7 ne lushifting upward. Eyo ya advantage esooka. Okay. Ploti gye wagula 2.5 tekyali ya 2.5 yeezaalira omwo unknowingly nga tomanyi. Ennyumba yo structure gye wateekawo ya costinga milioni 4.5 tegenda kuba ya 4.5 on that very day. Every minute that passes, buli kaseera akayitawo 4.5 bishiftinga to 4.6 4.7 4.4. Kati after a period of 1 year ennyumba yo ya 7 ekuwadde milioni 84 ku bapangisa abaliwo, which is still too little. Naye value yayo after that 1 year eba mu kawumbi. Allah. Tutuuka tutya mu kawumbi naawe. It is a property, yes. 2.5 byavuddewa. Anti epoloti ye 2.5 bw'ogigula leero ebuziga n'ogisuubula gireke ngeri vacant oyitewo emyezi 6 olabe. Oyisewo emyezi 6. Because even within those 6 months oyinza okulanga wali bakuzimbyeko hotel, ono nga kuzimbyeko apartment, ono nga kuzimbyeko amakaga amatiribona, ono nga kuzimbyeko ki ng'osigadde wakati. Is it going to be the same value? Nedda. Ebuzigaawo. Nagende negundi haje negundi bayiteyo batya galuga. Okitegeera Alan. Omusajja nga yatereka akantu ke wakati bwati bamuzimbyeko emabbali abagamba atalina 15 tojja. Exactly. Kibeera Alan. Nenga abamanyi bagamba mbu yagula 7. Bino ebintu bibiri, apartment ne sente zotadde mu apartment nezotadde mu business byanjawulo. Byonna bifuna mu ngeri yanjawulo. Tebigenda kufuna mu ngeri yemu. Bifuna kiralu ate mu ngeri yanjawulo. So abantu bo kugamba nti apartment zisala babalira mu sente zino zajjeyo omwaka nga atataddemu nnyingi. Naye tebabala value ya tebabala financial freedom rental apartment eyo gyegenda kuwa. Bala financial freedom nti apartment eno ya milioni 7 gyenzimbye egenda kumpa financial freedom. By the way, what is financial freedom? Abatuulize bakitegeere bulungi. Financial freedom is having the resources and incomes to live your life. Okitegeera bulungi? To live your life at your own terms without being constrained by money worries. Kwe kubeera nga oyina ssente, olina ennyingiza, owulira Alan, naye nga ennyingiza eyo ekuyamba okuwangaala obulamu bwo bw'oyagala without being constrained by money worries. Ng'obulamu bw'ogenda okuwangaala togenda kubeera na bunkenke bwa ssente, togenda na kubeera na kunyigirizibwa kwa ssente. Ekyo rento apartment gy'ozimbye ebuziga kyegenda okusooka okuyamba okuwa immediately.
tolina kubeera no worries za ssente my friend, kubanga oyina eyo gye bayita financial freedom. Bw'onooba ne apartment eyo gye wataddemu $7,000,000 gw'omanyi y'oba ozigye ng'egenda kuwa $84,000,000 omwaka, you are going to have the ability to make choices at your passion, depending on your passion. By'oyagala ku million ezo 84 z'ogenda ofuna nga tozibonaabonedde, as long as your apartment is with Wamato. Apartment ezimu Wamato yegirina, ogenda kufuna sente ezo nga tozibonaabonedde, and therefore ogenda kukola ebyo byennyini ebiri mu passion yo by'oyagala ne by'oyagaliza. Then wali mu kikuubo, ow'omu kikuubo mujjako akakadde, always agenda katranslatingira mu magoba kuba bo kibategeera. Ono muwaka kadde kange kenandibadde nsuumulamu wali ebigatto ebya niigiina bimpekamu 2 ng'akakwata. But here mu apartment, more especially nga Wamato Estates Management yezi kumanagingira, you will have the ability to make choices based on your passion. Ogenda kusalawo okusinziirira ku ebyo by'oyagala. Tujja kubeera constrained. Kalwaki abantu batumazeemu nnyo amaanyi mu kuzimba apartments? Baba mazeemu kubanga zo zireeta ssente ntono ku ezo z'otaddemu, naye value tebagitunuulira. Value ya property, value y'ekintu ekyo ya business kyefuuse tebakitunuulira. Alan apartment y'ebuziga egenda kuwa ssente mpaka lw'olifa, egenda kuwa omusikaawo ssente mpaka lw'alifa, egenda kuwa abazzukulu bo ssente mpaka lwe balifa. Bizinensi y'omu kikuubo eyinza n'okufiira ku ggwe, terina garanti nti egenda kukubeezaawo emyaka gyonna. abaana be batabyagala. Okitegeera, abaana obayinza obutaagala kyokola, naye tewali mwana gw'olekera apartment ng'ofudde atajja gyagala gyali alani naye gwe genda osuubule ebigatto mu kikuubo ofe. Abantu daffe ddadi edduuka litulitunda litustrесsinga. Abaana bayinza n'okutunda n'amakaago because tegazaaki tobirabe wakafeero baagala kutunda. Oba okitegeera, naye kali akazimba akakola $7,000,000, akakola 10, akakola 2, batuula ne mu meeting nti tukoze tutya, ani afuna guno omwezi, ani afuna oguddako, oba tugabane buli kajja tujjeko bujja expense. Wekibeera wekiba nti guno omwezi gundi afune ezo 7 ne gundi afune ne Rajabu afune Shakira afune gundi afune. Exactly. Kuba ffe mu Wamato abantu abamu abatufuddeko ba landlords baffe nga balina assets, balina properties ze tumanaginga. Bwe batuyita mu meetings zaabwe ez'okugabana. This is how we advise them. Nti okay, Haji yafudde ebizimbe yalese tubadde tumuwa $2,500,000 okugeza. Muli abaana bameka n'abakyala bameka nti tuliwe tuti. Okitegeera, mwagala mugabane mutya. Sharia law kuba ne sharia tugimanyi ffe mu Wamato, we apply it. Egambe etya? Anti sharia bakubulira engeri gyo abantu gye bagenda okugabana ebyobusika. We can easily apply it ku bantu abo. Ne tumanya nti okay, Alani ajja kufuna ku ssente $2,500,000, Alani ajja kufunangako $2,000,000. Rukia ajja kufunako $1,000,000. Gundi ne tukola list. Buli mwezi buli muntu nga tumuwa ssente ze kwa account. Temuziwa muntu nti bagabira banno. Bwe basalawo nti tuziwa muntu n'agabira banne, well and good. Naye ebiseera ebisinga buli omu aba ayagala kake. Okitegeera. Era ffe kati abantu ng'abo tubawa freedom, tubagamba nti bwe mwagalira ssente zammwe ng'omwezi guweddeko buli omu ajje. Kati wabayo baniga bwayaganze muntu eyo emyezi 3. Najja nti okay sayini ngawo n'otumuwayo emyezi 3 ku ssente ze. Naye bwe liba dduuka Alani, abaana olese dazini nnamba bagenda bigabana batya. Kati ffe abainvestinga awo tetutunulawo nnyo.
tutunulira wano nti ntadde miliyoni 7 mu busuubuzi ngenze China ndese bi container byange bimpadde akawumbi kamu in a period of 1 month nkoza amagoba ga miliyoni 3 ekyo kye tutunulire nnyo nenga it's not a long term thing trust me compared to rentals oba ku apartment egenda kubeera we emyaka gyonna atenga bwezeyongera kuba omupangisa ali mukuwa ensanvu 226 sizagenda okuwa 23 exactly ne 23 togenze wala kuba atekankubulire ne kino Alan omuntu bwakwata miliyoni 7 n'aluteeka mu apartment nono n'akwata 7 n'aluteeka mu kikuubo at the end of that day ono w'olusanvu atadde mu kikuubo agenda kuddamu alowooza okuteeka wa apartment oba kizze oba kitegeerekese kiddemu Alan bw'okwata miliyoni 7 n'oluteeka mu apartment n'osirika n'osolooza abapangisa nange ne nkwata 7 lwennyini olwo ne nduteeka mu kikuubo at the end of that day nze alutadde mu kikuubo ngenda kulowooza okukola nga ggwe after getting the profits bwe naafuna amagoba nja kulowooza kukola nga common goal yes common goal because after all gwe okoze shortcut with no risks kubanga gwanze sijja kuriskinga ki business kagende mu apartment lumusirike ngowangamba wasewula plastic I know kati nze ntekinze risk bwe zinaavaamu ssente zange nja kukola nga ggwe nzimba apartment naye waliwo obutavaamu Alan revenue nekwata containers zo nga mulimu irigos kuba bajjawo ku office nga bakaaba omwana yanteeredde irigos mu container erimu miliyoni 8 aba revenue bagigaanidde wallahi waliwo omusuubuzi yalekayo ebintu bya miliyoni 8 mbawulira yabirekayo abo mbawulidde so please abatuwuliriza ekintu kya apartments kiri ku level ndala my friends rentals ziri ku level ndala bwe ziba zikusumbuye nga gwolaba biganye jangu uko muwoma tolabe you will never be the same you have your rentals ziganye oyagala nazitunda kugenda mu business nga tonna zitunda kukola kirala jangu muwamato tujja kusomesa on how to earn from your rentals kubanga abantu bazina ate tebamanyi na kuzifunamu tebamanyi how to earn from rentals yo class number tugenda ku rentals ozirina ogenda zifunamu otya njagala nayo jinkutulire kuva ku poloti era wa ozizimbyewa kati njagala ate ku rentals tugende kufe kuba mufuna mpola nzine nyumba eza wansi mitwala 35 45 basirikire ofunye poloti yo era 5 ku 10 katugambe era 5 ku 10 fena wetuli awo ojine kasanga tiawo waswa bawe tuli ku 10 kwa 5 wetusobola ojine kasanga tiawo ozimbyewo obuyumba bwo 10 njiguze meka obwa wansi njiguze nga meka rafu ojiguze nga miliyoni nga 5 7 eri walungi otaddewo obuyumba bwonga 10 okutte kuba buli kayumba kamu kaddabo nga kalungi okataddeko ebintu ebirungi oyinza okubala miliyoni nga 3 kaddabo nga kayimiridde bulungi buli kayumba yes miliyoni meka miliyoni nga 3 kazimba kaddabo unit ekisenge kimu neddiiro nefumbiro munda liri plumbed bulungi enyumba zonna zizimba nga miliyoni 3 kamu kisenge na ddiiro emiliyoni 3 30M yes zigwawo zityezo naawe 30M zigenda anti kakati ogenda kuddira okuzimba obuzimbi okuva wansi matafaali gokka it will cost you 10 millions ku nyumba zonna emu kisenge ddiiro
Anti yembuza. Ogenda zimba unit, ogenda zimba emizigo emeka. Katugambo ogenda zimba emizigo 10. Emizigo 10. You must have 100 millions. Okugizimba. Kati finishing waazo oyina okuba ne million nga 15. Finishing omulungi nga bagenda kuwa emitwalo 5. So tugenda kumala gazimba bakuwa emitwalo 2-3. Okitegeera? Nkifuna. Twagala ennyumba ng'eyimiridde bulungi ng'ebisenge bigazi, mulimu ekisenge ekisulwamu kinene, mulimu toyi nnene bulungi, ne shedi n'effumbiro liri munda, n'ekikomero ekiyimiridde n'olujjanga lwa pavers, ne paint ali on point. Bajja kuwa emitwalo gyaga 5. So si buno busaizi 10 ku 10, no. Ekisenge nga kigazi 15 ku 13. With a bathroom, with an open kitchen, ne shading eri spacious bulungi, ne tiles original, ne showers nga kali complete. Bajja kuwa emitwalo gya 5. Gwosirike. Naye buli lw'omaliriza rentals kino kikulu, tojja mu sente bwa musoolesole ku bapangisa. Tojja kufuna mu my friend. Bakola batya? Tojja sente za musoolesole ku bapangisa. For example, Alan, oyina abapangisa 10, buli mupangisa wa mitwalo 5. Leero nkuwadde 5. Oguzeeko ennyama, ogenzeko mu bbaala, okozeeko bino. Enkyo omupangisa namba 2 akuwadde 5. Oguzeeko amafuta, okozeeko bino, okozeeko 2. At the end of the day ogenda kutambuza obulamu bwo bwotyo. Naye ekisinga ku obukulu, funa sente ez'awamu. Ate tewali ngeri yonna gy'ogenda kufuna sente z'awamu nga gwobe managingire. It is impossible. Okuzifunanga z'awamu. At least get a management company. You come to Wamato Estates Management oba companies endala. Musaininge contracts za bulungi, mugambe nze sente zange zivaamu million bweziti. Million 5 buli mwezi kuba ennyumba ziri 10. Ogenda zimpa bu date ki? Kigenda zikuwa buli nga 25. Sayininga wamu. Gwe gamba gwe buli nnaku z'omwezi 25 obeere ng'ogenda kufuna million zo 5. Obusasuzi bwa Wamato sente zaabwe gw'ogende n'ezizo. Million ezo 5, Alan, tosobola kulemererwa kulowerera baana, tosobola kulemererwa kulyako kifi kya nnyama, ate tosobola kulemererwa kwongerawo bulwentozi buki bulala. Because ofuna sente ez'awamu, it is easy to budget. Obo kiraba Alan. Sente ez'awamu is very easy to budget. Oga kakati omwezi ogujja Wamato bagenda kumpa million 5. Ngenda kukola bwe kiti. In fact, osobola n'okusaba emyezi 4 kati nga mu Wamato. For us we do that. Million 5 ziva mu njuyo nga tugaka tukuweyo emyezi 4 zi million 2 ng'otandika okuzimba obuyumba bwo wali obulala. Obuntu humanity obuntu tebukola mu nyumba z'abapangisa ku level eyo. Bukola. Humanity teyina wetakolera. Kubanga ngambye ono mpangisa nina apangisa 10. Ono bwaba mpanga 5, olina mpanga 2, olina mpanga 8, olina mpanga 10, olina mpanga 6, olina mpanga 1. Tezikola. Tebikola. Tebinyuma. Tobifunamu. Ate nawe ekyo olaba. Kitegeeza abantu oba wakkirizaako obuntu okukunnyonnyola. Anti sente togenda zifuna lumu kukola kintu ky'amakulu Alan. Yes. Leero oyina ekizibu, toyina mafuta mu mmotoka, omwana baamugobye ng'okubira mupangisa number 1. Namba emu sente omwana baamugobye ng'akuweereza ng'oziwaayo ku ssomero. Mpaayo tujja kwebala. Mpaayo tujja kwebala. Togenda kufuna mu rentals, my friend. Sooka ofune sente ez'awamu. You budget for that money. Bw'omala okuzibudgetingira, always ojja kusigazaawo z'osigaza. You unsave it. Ate zo savings, save for further investment.
savinga ng'oluubirirwa kuddamu kukola ki? Ku investinga, kuzimbawo obuyumba bulala. Kitegeera kuba bw'obanga oli mu capacity efuna million 5 mu rentals, oba osobolera ddala okugula poloti endala ezigwa mu million nga 5. Banga osobola kukola ki? Ngo oyina income ya million 5 mu rentals omwezi. Oba osobolera ddala okugula poloti endala eri wakati we million 5 ne7. Oba obusobozi oba obulina within 1 year osavinga sente zo n'ogakangula akapoloti akalala ka million 5 era nzimbewo obuyumba bwange obulala obwa wansi. Wayitawo akaseera katono Alani ng'olina ennyumba z'otamanyi. Kino tukirinako experience mu Wamato kuba ebintu ebimu bye twogera wano abantu bambi bajja ku office oli n'agamba wayogedde ku kintu bwe kiti. How applicable could it be? Nti kigenda kusoboka bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti nga mutuula ku mmeeza ng'akuwa ennyumba ze million 5 nga musavinga bwe ziti nga muluubirirwa kunoonya poloti. In fact waliwo ne gwe twafunira poloti nga ya million 7 nga ayinawo 3 ne tugisasula, ekyapa ne kisigala ewaffe, yagenda atusasula mpaka lwe zaggwayo ne tumuwa. Kati era ali mu kuzimba because yamanya nti bano Wamato baŋŋambye million 5 zenfuna buli mwezi zinsobozesa okufuna poloti endala n'okwongera okuzimba. Toba na ku stress nti ebintu revenue yabikutte, nti rent etuuse sinasasula, nti ero sifunyeyo customer agula. Eyo stress oba togirina. So abantu baffe mukkirize mugaane, there is something good mu rentals. Togenda kuva mu bbanga okirabe era okitegeere. Kyakusoma kuwuliriza misomo nga gino, kwebuuza abantu abakimanyi abakirimu abakiruddemu. Abantu baffe abamu clients lwakuba tebaagala kwogera bintu byabwe. Naye singa nkuleetera omu ku bantu wano n'akubulira gyenvuddewe mu rentals ne Wamato, oyinza okwesanga abantu bonna bagenze mu ekyo. I'm telling you. Yakkiriza naga kati kangende mu rentals. Buli omulabanga balina akantu kabatunda ka million 3 mu nkubire. Haji waliwo kano bakatunda 3 nga jyakalaba gamba wa 25. Ntozi tuwota ninawo 15 tuzizo ate balance Wamato bajja mubawa twenga tunoonya sene nga tuwa client nga kagattako. Haji waliwo ne kano bakatunda bweziti nga jjanga kalaba kano bakasedde mu tukaleke. Nga naye ayina bwafunye nga atuyita nti Wamato nalabye obuntu buno babutunda sente bweziti naye mpita ti Haji obuntu bakugireko million 10 obugule nkaaga. Singa nkuba kye yakubuuza ayina million 10. Yes sir. Yava wano ng'obupangisa bwamutama. N'akubuuza nti Haji Waswa okuzimbayo mu rentals n'okuzimba ennyumba yange million 10. Yes sir. Oyinza muddamu ki? Azimba ennyumba ye oba akole rentals? Era tubuulire lwaki kukyonaba otu answer lyonaba otu. Yes good. Kati munva Bulaaya first of all babeera n'ebizibu nga bibiri. Bava Bulaaya babeera n'ekizibu nti economy ya wano tebagimanyi. Babaze ebbanga nga tebagirimu. Business za wano tebazimanyi. Business za wano ne banaziyingira bajja babbiramu. Kati amagezi ge nandi muwadde bwazimba ennyumba ey'okusulamu ajja kusigala nga talina business wano, nga talina income wano, ate nga kikulu. Kiba kitegeeza millions ezo 10 ntandikwa nno nene Alani asobola okuzizimbamu rentals.
within no minute rentals zizo ziba ziwedde nga baziyingidde kasaba nga azimbe zino ezawansi ezitandikirwako nga baziyingidde ng'atandika bw'abanga ayagala nnyumba yakusulamu era atandikirawo okusevinga ennyumba ey'okusulamu ng'akozesa ezo sente zajja mu rentals. It is not right muva Bulaaya okuva e Bulaaya nti nvudde ku Bulaaya ekyeyo nkitadde n'ozimba maka. It is not right. Abantu baakoowa obupangiza haja, abantu baakoowa obupangiza. Anti kati income ogenda kubeerawo otya Alan? Kiri kye twogeddeko kya financial freedom ogenda kifuna otya? Okuwangaala obulamu bwo nga toli constrained by money worries. Owangaala naye nga tolina bunyigo bwonna mu ssente. How are you going to live? Ogenda kubeerawo otya? Kino kye bayita okusaba gwe wamma. Waliwo kiwuliddeko? Abasama bamanyi okujja wano ne tubasaba kanange neeteekemu wadde siriimu nnyo ne tubasaba ne batumma wavudde Bulaaya mpaayo nange omwana bamugobye n'otamuwa Alani omusama n'atakuwa kati time eri neetuuka ng'awuunye ate n'alaba n'ayagala okusaba Alani gwe yamma kye bayita okusaba gwe wamma. Wali wakava ku nnyonyi tewamuwayo wadde 10 wadde akatambaala kati owangadde wano e Uganda oluddewo okwembeera naawe etandise okukwata onoonya akuwa 10 Alani yaayo naye ng'ate tewamuwa akuwoleeza tiketi kati nga tonnatuuka mu eyo mbeera weetegekere amaka galisooka ogaleke kuba Alani bambi bajja nga bagatunda. Wamato munoonyeza ngula enju yange eno. Ate nakuzinombera bannyo nga bisusse by'okugula enju yange. Because bambi babatomeza abantu baabwe wano agenze Bulaaya hell project no bagizimba bagitunda gula enyuma okuzimba mu amaka nga musajja watu bamukazi watu asindika sente z'amaka so singa otandikidde ku rentals no sirika wallahi naga amaka amalungi ojja gazimba nga goyagala Munnabulaaya yenna amaka sooka ogesonyo kubanga ku kyeyo okukojja okuva okumewe wakango litayalinze tewali mulimu gojja kukola wano ndoza 1% ku bantu abave Bulaaya ne bakita ne bakomo ne relocating okudda wano 1% beba succeeding in business 1%. Kwa kikutwalira akaseera okumanya income yaffe ate bweri wano ebyenfuna byaffe n'okumanya what to do. So sooka oteekewo rentals zo bw'omala oteekawo rentals zo osirike. Alani wano waliwo abasama bangi nga bo basolooza busolooza amapangisa abo. Toyina business ndajo okugamba. Toyina. Yakoowa n'okukola. Yakoowa okukola bambi. Yakoowa stress. Bulaaya ku stress nga Alani ne weebuuza stress evaawa. Enkoko mu fridge ejjudde. Ekikyere kiri kuba we twogera enkoko mu fridge ejjudde tojagala. Oli atagendangako Bulaaya agamba waawo n'alimba. Bulaaya ekijanjaalo kye Bulaaya y'enkoko. In fact era nakugambako luli wano Alani nti Bulaaya buli bwakuyita kapate n'atakugabula kijanjaalo na kawunga aba asavinze bubi. Ekikyere ne bwe batakuwa atakuwa kikyere takuwa kikoko n'ennyama tewe natayagala muwe ku chapati muwe ku kijanjaalo ne sumbusa n'obundazi n'akawunga kinyeebwa n'ekinyeebo bapate ne babuyita buki buno obukaawa obutula awujja kuba omusaavinze bulungi katunkuma naye nti omusaavinga enkoko omusaavinga omukyere oba tulina kyomuwadde sheekh
kati we wava stress yaabwe bambi ku bulaayo okwo n'omuntu nanga muvubuka muto naye ng'ekyeyo kimuyiseemu bambi nga ne sente azirina nga mijjulo azirina naye nga talina ssanyu talina mirembe kati olitayalinge ku bulaayo okwo ku mbeera eyo gye wakoleramu ate ojje wano weeyongereko embeera embi ey'ekikuubo kutandika kulumbagana malogo g'abantu mbuyiyo obwonga ate obugendo tunda business nonya ba tiktoka ba promoting edduuka obere ku stress oyo teekawo rentals zo osirike wallahi tezijja kulemerera zirete mu wamato you will never be the same so ala ni kyekyo ngera bwe wagambye nti tutemeteme apartments tuzitunuddeko kasozi zimba mu ebyo ebife byetwogedde you will never be the same n'owo mu kikuba ajja kuba takugoba in fact owo mu kikuba ajja kuba bwafuna sente anoonya kukolanga bwewakola ki tugende ku Airbnb kati Airbnb abatuwuliriza zatabuse tezinnatabuka tezinnatabuka bangambye sente ziri awo kati Airbnb kanjikubuuliremu luli zaali zaakatandika ng'abasama bazittanira nnyo okugeza oli ajja n'omugamba ennyumba ya $200 adde and night naye ng'omusama agenda kubeera wano emyezi 2 okitegeera ziba sente mmeka ezo $200 omwezi yes zennaku 6 size million 12 isn't it ndakumbali wano kati $200 times 60 days million 12 before baali tebakwata calculator bwe batyo tola nawo gambye togambye mbu because wakitadde ku lupapula mama nyaba mama sita sinyorita ate nga emitwalo egyabiri egya Airbnb zentono rooms 2 kisenge na ddiiro kasita baatandika okukwata calculator nti millions 12 is a lot of money nsobola okusula mu nnyumba y'ewaka nsobola okusula mu nnyumba yange kuba balina amayumba agaabwe wano okitegeera oba nsobola okusula ne munnange oba nsobola okusula ewa munnange kuba yonna balina amayumba balina network yaabwe olega kansoleko ewuwo mu nnyumba ye Uganda mpayo omwana gyali yes eryo ne babaweeza obwereere oba okitegeera ekyo ne kigenda nga kifa omusajja mugezi nnyo nekifa wamma akantu ako nkalaba nnyo bamuvamula abeekubira amasimu kati yeri nti ewange waliyo maid n'abaana genda eyo abasama abasinga obungi nga 50% balina amayumba agaabwe personal we batuukirawa kati bakwano gundi Moses alina ennyumba ye gyasulamu eri kitende eyo ng'amukubira Moses munengera Uganda myezi gumu agenda yasikali gyali abakuba ebisumuuzo ne bwaba akugyeko sente teziba nnyingi that is 1 2 bannannyini Airbnb bizaaba stressing to the nerves era feze twalina zonna naffe stress bagitukubanga bagesisi babuze mwangamba mwina bagesisi kati myezi 8 tewali n'omu yazze kubanga ennyumba agitaddewo Airbnb agitaddemu buli kya bbeeyi agisasulira asikaali buli lunaku agisasulira amasannyalaze buli lunaku internet mazzi naye maze emyezi 8 tafuna guest omusuubira kukola kyalana era kukubira wamato ennyumba nga ziganyi nze mbagamba ekintu eki va ku Airbnb genda mu rentals era abasinga bunnajjeero omu baatandise zitema Airbnb bazijjawo bazifuule rentals ate abantu bagamba kikola ndaba n'abantu abasuubula amayumba g'abannaabwe
mbu bakolemu Airbnb tonabirabako ebyo mbiraba n'ekiriwo ekiti Alan. That business is profitable ereeta amagoba mangi naye kati abagigendamu beesala gusooka olaba ezo sente milioni 12 myezi 2 oba wagenze dda singa ozimba Airbnb zo ng'olinawo ennyumba zo 5 Alan zonna nga ziri occupied zirina ba guests obeera mu milioni mmeka? 5 milioni 5 milioni 6 sorry ku mitwalo 22 for 2 months oba omaze okufuna milioni 6 si 6 wano ku zina 2 twogerako Airbnb eziteredde no ezo zabiri ziteredde Alan mitwalo 2 sure temuli ezo zezitandikirwako Alan Airbnb tugirinaawe bunamwaye eyimiridde eri ku penthouse waggulu olengera Kampala yenna ruumu egi erimu buli kimu ya milioni naawe genda eri anti lwaki ya milioni emu 1 million adde mulimu kyomu mulimu ekisaawe ky'omupiira let me tell you eri ennyumba waggulu wa flat wonna lujjalwe waggulu kuba yesembayo waggulu ruumu nene nnyo nti otekamu n'entebe otekamu ne dining osobola n'okuhostingiramu abantu bo ruumu emu bweti nene kati n'ateekayo wali akatanda kalinga ka small room w'ekitanda wasula n'ekinaabiro n'ettooyi n'effumbiro lyalyo munda yonna wajjudde ebimuli ya mulembe nnyo yonna yandabirwamu ruumu waggulu yonna yandabirwamu obeerako buliri nga weebase naye nga Kampala yonna ogiraba oteekawo buteesi curtains era n'olwaleero mulimu alimu tetuula kuba oli agyepangisa gyesi kugendako mu luxury life milioni embuli lunaku Airbnb awo bunnamwayawo egizimba waggulu ddala n'agiteekako buli gw'owulira nti oyagala eri emu yateekawo emu wansi waliwo apartment si maduuka biki n'agiwanika waggulu intentionally kati zezo ezaalagirwa buno bwemitwalo 2 Alan bwe butandikirwako naye nga bwe nkugambye nti omusama nga tannalinnya nnyonyi asooka n'abala tiketi ya mmeka return milioni 5 Alan n'abala nti milioni 5 okitegeera ngenda kubala emyezi 2 e Uganda Airbnb ya milioni 12 awali mu milioni 17 isn't it milioni ali mu milioni 17 kakati n'abala okulya buli lunaku ayinza okubala emitwalo ngaaga $100 ezo nazo sente n'abala bano banjokyayo n'abala shopping agenda okukwata calculator ng'ali mu milioni ngaaga plus era nde nogenda kukola D milioni 3 ez'okujja Kampala ziyiwayiwa bwotyo wallahi ogenda zikola keba America kati omusama bw'abala naga it's 30 millions plus nzisaze ntya asookera ku Airbnb asookera ku accommodation n'azisala era gy'aba yagambye nti munoonyezeeyo emitwalo 2 nga kkubira akugamba amubireke ninawe nafunye olwo ng'agenze wa jjajja gy'agenda okubeera oba mu nnyumba ey'ewaabwe kati Alan Airbnb nebanga yo eriki eri out e Uganda kati ensonga endala egireetedde okuba nti eri out bambi abasama tebakyakola bulungi than before tebakyakola bulungi bwino omujjawo anti mbuuza lwaki technological advancement kugamba awandi badde wakola abantu 4 bateekawo ekyuma bateekawo mashini waliwo ekiduuka kiri London awo nkyerabidde erinnya Tesco nakiyingiramu nali ne mukyala wange naŋŋamba olaba kino ekiduuka
twayingiranga wano nga tolina woyisa kigere ng'abakozi naye twayingira ne tushopinga bye twashopinga ne tutwala ebintu ku mashini ne tusasula ne tufuluma. Munnange nakiraba eyo Croydon eyo nakirabake Croydon eyo ng'okola shopping yonna n'ogenda wali mwennyini ne weekiriyalingira menvu biki kino tyako kaadi n'ofuluma nga tewali muntu. Era kibakubye bambi baganda baffe ne bannyinaffe e Bulaaya kibakubye. Ekyokubiri, influx. Abantu bagenze nnyo e Bulaaya. Buli agenda tadda. Buli agenda ng'aleeta mukyala we, ng'aleeta omwami we, ng'aleeta muganda we, ng'aleeta anyi. Ku mirimu egyo gyennyini egikendeera Alani. Teebereza Alani, waliwo omuntu amaze e Bulaaya emyaka 3. Akyayoola. Kati mu myaka egyo 3 olowooza bameka abaamujoyininga? Yazaalira namu. Okitegeera? Bakunyumiza. Waliwo omwami awo ono ali awo London Croydon awo asala nviiri, nali ngenzewo okunsala enviiri netunyumyamu. Yawadda myaka 5. Nangamba ye bwe yagenda teyalina passport, yagula buguzi ticket by then. Era olwatuuka ku airport Gatwick ne bamuga wali ova Uganda, bannayuganda mugenda wali, ne bakuba essimu emmoloka nejja n'emutwala mu kampu y'abannayuganda nga babaaniriza bwaniriza abannayuganda. Ova Uganda, bannayuganda babatwala eri with no queries. Edda abantu bagenda nga tebalina passport. No passport, no visa, ticket. Gwe edda abantu bagenda nga Bungereza nga tebalina passport. Yes. Nawo oli babana bajja kusala mu abana bajja kusala mu TikTok. Anko waswa abana bajja kusala mu TikTok. Ebintu biri ku Google Alan. Whatever you want to know, genda ku Google tekemu. Bwoba oli London. Ng'oli London. Nga wagenda emyaka 65 emabega. Jangu ku WhatsApp yange awo gy'olabaawo ompa obujulizi. Anko waswa ngamba mbwedde abantu bagenda nga London nga tebalina passport mbu bayingiranga buyingizi bya passport bya jjojuzi ne visa bya jjojuzi. No passport, no visa, just air ticket. Bagenda babikyusa mpola nti kati abantu batubuzaabuza batulimba nti be Uganda nga ate si be Uganda. You need to have a proof of where you are coming from. Be popular ne bitandika, not passports. Be popular from internal affairs. Ne bayingira nnyo ne ate abantu bajja wano batulimba ne bakola ki? Buli muntu alina okuva e Uganda ng'atubulidde wa waalaga. Hotel reservation netandika. You book a hotel kubanga waba suza nawo wakendeeranga ate nga tebaagala illegals. You book a hotel and your flight ticket n'olinya entebe. Bungereza nga yali etwagala nnyo. Si kati olaba ekyabadde Canada of recent. Nga buli lwoteekayo akatabo keeri nga baba wabangi zakyeyonoonera. Ekyo tekinnayita kuwadde emyaka 10. Okitegeera? Tekinnayita kuwadde emyaka 10 ala. Abannayuganda bayingira Canada bannange. Otaddeyo akatabo kuba ebintu ebituufu oba si bituufu. Oyo mulinako obujulizi eyajjuza obujjuza ye byasanze. Oyo mulinako ali Canada eyo yajjuza byasanze. Kati kuba akatambi emabega emyaka 6. How was it, Alan? Linda kumala okutola ku wano ndabe which years are those. Okitegeera? How was it? America. Ireland nga na America bw'osanga omuzungu ku street wano e Kampala nga mu America no gatugende ffenna 1976 1970 mu gyensanvu. Jukira that was during Amini's regime. Kati ye baamulabanga dictator nnyo atulugunya abantu, baamulabanga omutemu. Okitegeera? Baamulabanga. That's when even Indians went and entered UK. Bano bagoba obugobi.
kati ejo emyaka okutravelinga yali layisi kyogera saawa zino Bulaya sente ziweddemu sina Bulaya yekka buli nsi olina kusoma n'ogenda ku ssomero n'osoma ne bw'ofunayo ka certificate ka myezi 9 nti nze nsomye kulabirira abaana bato and my certificate is here ne bakuwa omulimu professionally nti nze nsomye kubeera social worker n'ogenda ne bakuwa omulimu nti nze nsomye kubeera makanika n'ogenda naye nti nvudde wano ngenze kwera kwoza motoka. In fact ebyokoza motoka bila kati bikyali naye abali Bulaya abali omunatubulirawo mu comment section ningugo mulimu gwali mu sente okoze motoka 20 years ago bano banfunye visa short visa visit kugenda ko London myezi 6 nkomewo nkole ebyange je emirimu gye bakolanga kuba wagufuniranga ko airport noyoze motoka myezi gyo 6 noddango ina milioni 2. It is no longer there. Yensonga lwaki bannabulaya bambi kati nabo bebereramu sente zaabwe baziteeka awantu awana abayamba in future because trust me ekyeyo tekikyalina future ntono luli Alan luli omuntu yageranga e Bulaya omwezi gumu n'agula ploti mwezi gumu nze e Japan in 1 month naino omutwalo gumu ogwa $1 ngangulaba bwenti mu kabaasa. I can never forget that. Omutwalo gwaddo nga nguyina mu kabaasa banyi bali babagaba obubaasa. Otwogera ku 26 29 omutwalo gumu by then $1 yali ya 200 oba ze milioni 2 nga mwezi ogwo. You cannot achieve that of present until within 1 month you know mutwalo gwa $1 obo ina milioni 2. You can't. Kubulaya sente zikendedde. So kyovolaba tubakubiriza bannabulaya bambi temuloba ng'olulimi lwaleero bwe lugamba. Put rentals. Ate temulekera bantu bammwe bawano rentals zammwe. Stop it. Nti ennyumba nazizimba sister wange yazirima. Tekiriyo omwanyinaze. Yeyagala alyanga bw'ayagala. Never tekiriyo. Mugambe ennyumba nedda njagala sente zaazo. Waliwo yaŋŋambye mbuye. Kongereko endala. Yagenza okuddanga maama we agambye mbuye yaziwa mutowe. You see? Mbuye abafunamu akasente ye talina kyakkola wano. Ate Alan kankubuulireko. Abakola ekintu ekyo oba mukikola mu bulungi oba mu bubi kikyamu in this way. Ekyokola ki? Ekyokuddira rentals zonoga. Sister lyanga bw'oyagala. Tebagamba lyanga bw'oyagala. Brother weera nazo lyanga bw'oyagala. That's what they say. Okay, that's what it means. Agamba nsololezaako mbankingire. Tebaziwateekayo. Tebaziteekayo abamu. Kigenda kulemesa oyo yennyini azirimu obutakulaakulana naawe obutakulaakulana. Kuba yagezikola mu birye kulya buli ku mumwa. Naye bw'ezibanga ziriko management. Sente ezo zisobola okujja n'ozikolamu ate ekintu ekirala ekibakulaakulanya. In fact ogwolekedde ezo ennyumba okimanyi zimujja kulujja kuba lutalo ng'okomyewo. Ziba ntalo zennyini. Mpe ennyumba zange sijja zikuwa. Mpe ennyumba zange nze mbeerewo ntya. Kyovola ffe mu Wamatu what we do. Abantu abamu abatujjako ennyumba for their own reasons. Bagenda ne batya nti oba tunaakayana. Ennyumba tozitwala. No. Ffe mu Wamatu nebo essaawa za leero linaatukubira. Contract ya myaka 3 tennaggwako agitambuzaako emyezi 3. Nti ayagala njuze. Please take. Please take. Wona contract yebaawo ey'omwaka oba 2 oba 3. Naye oli wonna waagambira nti nzaagala take.
ate bakikola bwe batu n'amala nadda nga zimuwokezza era n'omugayereeta era tumugamba leeta because ffe twagala nnyo peace of mind wakati waffe ne ba clients baffe etugaleeta azitwalako myezi 3-2 ne zimwokya zookya kitegeeza omuntu azimbye Airbnb bitomuwa amagezi ga omuntu azimbye apartment ze ne bamuwa amagezi kola Airbnb. It is not a good business for now. Kugambye bangi bazirina zitudde for years. No guests. No guests. Ekitegeeza ba client ba Airbnb bamuva Bulaaya. Basically bamuva Bulaaya. Anti azona for a short time amaladdeyo. Beba singo kitegeera. Beba singo kitegeera. Faba wano erujja gena mu hotel. Kuba naffe ze tumanyi. Ffe tumanyi hotel. Umunabulaaya aba ayagala nti ajja kujja nnaku mwezi gwe mulamba nga ajja kufuna washing machine, gas mwali, masanyalaze mwegali, wifi, amukiliningira, security weeri. Kuba baagala nnyo ebya security eri bye bambye. Security eri guaranteed naga akambeere wano. Naye it's a lot of money. Ate tezandi badde nnyingi naye bambe nabo kati tebakyayagala kwonoona nnyo ssente kankuyite kwonoona. Kuba embeera egenda ekola ki? Embeera egenda ekyuka. Oba okitegeera. Okukuŋŋaanya ezo ssente ku Bulaaya okwo Alan nkiyogera nnyo abantu ne bagamba olimba naye wallahi nkiddiringa na repeatedly okuŋŋaanya ezo ssente ku Bulaaya miliyoni 4 ojja wano mb'osasule Airbnb oguleko air ticket olyeko okoleko shopping batono abakyachivinga. In fact, a few who can achieve it beba bamazeyo ebbanga ng'agambe kaŋŋendeke Kampala njoge empapula mazo zifuna after 15 years n'agamba naye era nazo Alan miliyoni 4 ng'oggyeko Airbnb miliyoni 12 for 2 months ne bweba wiiki emu ye miliyoni 1.4. It is a lot of money. It is a lot of money. So sente zotadde mu business bagita bati eyo all together rentals. It's a good business. Very good business. Kugambye ekuwa financial freedom. Kataji gwe business zakolema endala zonna. Real estate je wategeera. Sizagala na zagala. Wanji? Sizagala na zagala. Mbo ina edduuka lya makanzu simanyo naye eritonda engweza busajja. Obuduuka nyinza bukolera baana bange. Abato. Yes. Look katonda Firdausi kukoledde edduuka liri. Kukoledde ekintu ekitunda ebintu ebyo. As a training for them. Kubana bote bayina nnyo na buvunaanyizibwa. Look beera mu dduuka ero kola. Era jja kwamuga haddadi nga rent eddadi nga ebintu biganye eddadi ero sifunye na za mafuta gaddaka nga otandise because there is no financial freedom mu business. Buli mugagga ali wano gwolaba nti ye byamuta ateredde alina financial freedom. Talaakinga kyakulya, talaakinga medical bills, talaakinga kintu kyonna. Ali mu business alongside rentals. Kubanga sente buli omu Katonda oba Allah yamugerera nti ojja zimba. Ate abantu bonna bajja mu Kampala kunoonya badde batereze waka. Sente ze bafunyeemu bazimbe ebizimbe. Ate nga Kampala yayingiza abantu. Wali olabeyo omuntu azimba rentals nga sente zafunyeemu agenda mu business. Bafuna sente mu business ne bajja mu rentals. Kati nzi wano nkola bukozi shortcut. Niyasendeza nkangende bugenzi eri mwe munyansangayo and obviously mujja kujja. Iba ne manyo okuve wakane manyo okuve wake nenda balandlord wange bambi nga nga tudde.
Kitegeera ala. Ningamba So nga tumunaatera okumaliriza tulaba apartments ne tulaba ku rentals ne tulaba ne ku Airbnb kati amaduuka. Tugende ku maduuka. Amaduuka wonna waako eri oba gano ag'oku main gonna. Amaduuka malungi. First of all, ala amaduuka in fact ge gasinga bino byonna bye tusoose okulaba. Gaina challenge emu nti gwe ate togazimba buli wamu. It has to be a main road oba mu town wakati mu center. Olina ka political mu center. Olina ka political ku main road awakola. Olina sente ezizimba zimba maduuka. Kubogera kizimba nga kibasi osigeko busizi undercoat bajje bakuwa omwaka mulamba. Toteeka mu plumbing, tosiiga langi ya plascon, tote wiring ya amasanyalaze oteka mu socket na switch only zino bulb eza bulijjo. Toteeka mu material na in fact gwe ala nazo okupangisa kati ngabo wapangisa wano bino byonna gwe obyeteeramu. Ndaba ino alanje nayo ya undercoat. Very cheap. Era gwe alina akapoloti ku main oba mu tawuni oba wakasikira kali mu kawumbi kali mu milioni 5 tolina zi developingawo kwata sente oveewo. Bino abazadde baganze nabalekera ettaka byange tebitundwa kwata sente bakugule oddire ettaka eriri ku main oliwagenda odidevelopinga akwa milioni 5 ogenda ogule poloti ozimba apartment in Nigeria. Ala no kimanya abantu abo bwatu webali nga yasikira ettaka liri prime nenga developing out nga tayina wadde n'ekikumi musajja wattu naye nga basobola omuwaawo sente atuuka n'okufa n'abaana be nabo ne balirisikira ng'ate afudde mwavu. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 575 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. So kyekyo Alan si kirungi kutunda byosikidde naye waliwo byosikira byemusikira nga mu butuufu wankulaakulana ate mwe temusobola kukulaakulanyawo naye nga n'agenda obba waawo ssente ezigenda obba kulaakulanya nga mukulaakulanyizza ewalala waali. Accept the offer. Milioni 5 bikwate okwate munna akwateko 15 n'oli akwateko zaakutte. Of recent client waffe yatunze Makindye we yasikira n'agula emizigo gya milioni 2. Ekyo kyenjagala. Za milioni 2. Ekyo kyenjagala. Buli muzigo gwa mitwalo agaaga. Giri walungi emizigo 10 ze sente mekala. Si milioni nga 3. Kati azifuna buli lunaku unconditionally. Mu wamatu wali ajja buzinga atekawo waleti ye nga tutekamu obukadde bwe 3 nga yeeyongerayo omwezi oba kitegera dhani okubeera nga ekintu kiri awo tekirimu income ejja toyina na sente zikidevelopinga okitegeera as long as otunze wisely. Waliwo abatatunda wisely n'atunda n'agula emmoroka n'atunda n'akwana abawala n'atunda n'agenda mu bbaala n'atunda n'alya ennyama ne wayita omwezi gumu n'akaaba. Tunda wisely. Jjawo ttaka kuzaawo ttaka. Jjawo ttaka kuteekawo nnyumba. Tojjaawo ttaka kugula mmotoka. Tojjaawo ttaka kugula kagaali. Tojjaawo ttaka kugenda mu bbaala.
wallahi bulojja wettaka lya mukadde oli yakulekera oba omuntu wo yenna yakulekera zaawo ttaka jjawo ennyumba zaawo nnyumba tokola kira towasaako mukazi togulaako mmotoka oba ogenda kubanga oli bulungi nnyo bw'okola ekyo awo ojja kufuna financial freedom ojja kufuna emirembe ojja kuba n'akasente muki munsawo ebiseera ebisinga omwami wamukyaza nakuwona yagambanga nti toli mwavu mutwe gw'omwavu ekigambo ekyo kituufu nnyo Alan kituufu nnyo Alan kozesa mutwe gwo ofuna obugagga nga tumaliriza kankubuuzeeyo ekibuuzo kino kiri jeno singa omwana aba ne miliyoni 2 mu kaseera kano what would you advise gwe nga real estate mu miliyoni 2 nga mwana ki Kadama ali wano ali London ali Canada ng'akola ki what is his income ng'akola ki yasonze sente ze yakoze saving yes I know naye ng'akola mulimu ki alani ekyo mulimu sandi agadde kifa anti olujjo ofuna answer of ayinza okuba yasonze miliyoni agabiri yagafunye bufunyi nga yakubye ezzaala yakoze betting obanga akola mu banka yasonze miliyoni 2 obanga akola mu kikuubaawo ayina olubalaza lwakola ku lwatundako obu plastic nga yasonze 2 kale tukitwale ya saving sente ze mu banka ng'akola mu banka ayina akalimu ke gyakola oba akola kuwa mato ne bamuwanga akasala ke na saving awo kati nkutegedde bw'abanga akola kuwa mato obanga ali mu level efuna miliyoni 5 buli mwezi anti kati bw'oyogera wamatu abakozi abaffe bali awo abamu abatandikirwako masal miliyoni mitwalo 5 si miliyoni 5 sorry mitwalo 5 nga zafuna buli mwezi n'asobola okusavinga miliyoni 2 genda wali nga mpijipiji awo Katende ogulewo akataka kukubo we bulinga bwa kukubo miliyoni ngameka miliyoni nga 2 bunene ki 5 ku 10 kukubo kubezo miliyoni 2 nze nyba njagala ogule kukubo ne bwabanga si kumpi ne Kampala naye nga ogenda ko maaso Mpigi side Kiryagonja ku Bombo Road eri maaso nga Gayazaawo Mukono Road nga weyongeddeko eri maaso Mbarara ng'onoonya ku kkubo miliyoni 2 bw'oba guze osirike muko ojja kufuna kubaba oba ofuna emitwalo 5 oba osobola okuzimbawo buno obuduuka obutandikirwako obutonotono bu mitwalo 10 oba osobola okuzimba kamu nga bakayingira ng'otandika akalala kamu nga bakayingira ng'otandika akalala that's all omusaala gwo ng'osobola osuvinga miliyoni 2 toguteeka mu kirala my friend business ojja gikola you will not concentrate kweri employment joina mu Wamatu because you have your side business or you will not concentrate ku your side business kuba oyina guno omulimu gwa employment mu Wamatu ekimu kiyinza okufa oba byombi kuba ffe wali mu Wamatu tukwetaaga ng'oconcentrate nze oba omulimu gwonna boss wako 24/7 yes kati bw'onoogamba nti ebiseera byawuzeemu ogende mu side hustle yo wali tujja kukulaba tukubemu ebituli or else tuyinza n'okukugoba kati ate olaba bwe tugobye nga tonnabeera well established kuba ka bizinensi kano kootandise tekannakula kubeera ng'okatuulamu ate oluuzinze mu Wamatu at the same time kano ka business engeri gye katannakula kakwetaaga fuli kyokka ate tosobodde kukola ki kawabudde nako kagudde miliyoni 2 zo savingidde emyaka zifudde kati awo buli mwana yenna ali employed ng'osobodde okukwata miliyoni 2 n'ozikwatako mu ngalo bwoti tokola business
you will risk gula kataka or else take away emiti egya kalitunsi within no minute ejja kuba gikuze mu 10 million kati ezabiri oyinza n'okufuna eka somewhere ewalako n'oteekawo emiti gya 400,000 oba miliyoni. Emiti gya kalitunsi ogitaddewo miliyoni ng'emu oba 400,000 waayo mwaka gumu ng'emiti gitandise okukula ng'otandise kwagala kukola ki? Omuti wa kalitunsi gukulira mwaka gumu? Guba tegukuze kutundwa naye mwaka gumu oba olaba nti emiti gyange gikoze eki? Gikuze ng'otandika kulowooza kukola ki? Kukungula. Kasa gitandika okukola bwe kitindoka givuddeyo bajja kuga kati gina emiti bwe ginaakula ojja kufunamu ssente. Eka nswala sembamu emiti ng'emeka egya kalitunsi? 5 ku 100 mu eka. Eka kati 5 ku 100 basimbamu emiti 2. 200 gijamu era nakagisimba of recent. 5 ku 100 mujamu emiti 2. Ne bane engiri gyenjagala ekibira bannange okitegeera kati gwofuna eka erimu emiti mingi okusima emiti pozo omala saba government. I don't know kubanze gye nasimbye saasaba government. Ata abakwetoolodde baŋŋamba simanyi olina okwebuza ku bakwetoolodde. Anyway bagamba abakwetoolodde emiti gimalamu amazzi mu ttaka. Kati ababeera balima nga bakwetoolodde ebimera byabwe ne bitafuna mazzi gamala mu ttaka ne bacomplaininga. So kya mu buntu okwogera nabo bagamba naye njagala kuyingira ka bizinensi kano ka miti naye mmanyi emiti gimala amazzi mu ttaka mundeke munzikirize ngisimbe. Nabo oyinza okwesanga nabo basimba emiti oba ne basimba ebimera ebirala ebitabeera much affected by emiti egyo. Otherwise abantu abamu basimbanga emiti banneighbor ne bagyokya ne bagitema ne bagitta oba okitegeera olw'embeera bwetyo. Kale ebigambo ebisemba tuve wano. Ebigambo ebisembayo njagala okwebaza abatuwuliriza, mwebale kutuwuliriza, mwebale kufollowinga ate mwebale na kuwagira Wamato Estates Management Uganda Limited. Tukyaliwo nnyo okubaweereza mu kumanaginga ennyumba zammwe ez'abapangisa ate sente zammwe ne tuzibawo omulundi gumu gwe tobeereyo kuhasolinga n'abapangisa nga Wamato Estates Management weeri. Nsaba mwongere mu maaso okutuwuliriza n'okutufollowinga n'okutuwagira n'okubeera nga ate mutuwabula kubanga ate muli bakama baffe musobola otuwabula where we go wrong. Mbaagaliza ejjuma ennungi, mbaagaliza omwezi omulungi, mbaagaliza olunaku olulungi. Amen. Cruise exclusive Allen Cruz gemanya sisukka wano olunaku olwaleero mbadde ne Haji Waswa. Funa omuswe bulungi mwera.